Owa Bobi Wine akwatiddwa mu kiro ogenda kubanga obifuna maaso awo Bobi Yanga maziga merere Babi Kyagulanyi naye muyina maaso awo ate nga akakasiriza ddala Minisita Nyamutoro Fiona naye wali maaso awo Shamim Malembe talubuzeemu atodde olutalo banange beerangidde ebisongovu Shiba Kalungi wamu ne Spice Dana byonna ogenda kubanga obifuna wano ku Suvia News Extra mugamba mutya mwasibye muti abantu bange kansubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nanyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano mudde mufune obulamu obweyagaza Sheikh Hamad Kakayire ono nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business zo tezitambula bulungi mukubireko ku namba ye yesimu eri awo wamate ofune ebisingawo bwetyo nkutandise n'abalamazi wamabbo manyi bagamba weeweewo Mukama ne weemalira Mukama tasobola kujuza kwegamba buli kimu kyonna ky'omusabye akuwa buwi era nga wamabba abalamuzi baasitukiddemu bwantoogo ati okulambagako okutuuse jjukira kubeerayo buli nnaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga kale munnaye tugende tulamage wali Namugongo tulabe n'abajulizi abaafa bannaye nga balina okukkiriza bwenkongera olunaku lw'ejjo bwetyo ate amagye gaawondedde Yanga Bobi munnange ne gamugoberera paka wuwe era bwe gatuuse mu nnyumba ne gamwaza ne gamusanga n'engoye ezo ne bagamba nti zifaanagana n'ebyambalo by'amagye era bwe njogera ssaawa zino Bobi Yanga baamukutte atemera mabega wa mitayimbwa kale so tegeezeyo yenna gwe kikwatako ate munnange tusobole okulaba nga Yanga Bobi ate naye ava mu kkomera munnange bwe tuli mu sayidi ezeeyo Babi Kyagulanyi naye muyina mu maaso ina message gyatuweereza kale katusooke tugiraba ate munnange tusobole okweyongerayo n'agaalira ina amatu awulire atayina abireka omanyi waliwo engombo yazzeemu babiwulira ne bw'obanga oli malayika omuntu atakwagala ajja gamba nti omuwoganiza ebiwaawaatiro byo ng'obuuka buuka mukwano buuka bikone nga bw'oyagala kuba omuntu atakwagala aba tajja kwagala kintu kyonna ky'okola. Katonda yatuwa obusobozi okusitula emikono gyaffe ne tubikka amaaso gaffe bwe tuba nga tulina ebintu bye tutayagala kulaba era Katonda yatuwa obusobozi nga tusobola okusitula emikono gyaffe ne tubikka amatu gaffe nga tetwagala kuwulira abantu bye boogera n'olwekyo buukawo atakwagala taliyagala kyokola. Bibadde ebigambo bya Babi Kyagulanyi omanyi waliwo omuyimbi yagamba nti oba tonjagala ng'onta ate simanyi okusinga w'okola biki bannange omuntu nga takwagala aba takwagala newe okola ekintu ekirungi ye aba akirabamu bibi byereere bwenkuzaako eno ewa Nyamutoro Fiona munnange kino ekifaananyi kale kitambudde nnyo ng'afukamidde nga ali kubuuza omukyalo omukadde anti nga omanyi bajjaaji baakuno ne batandika okutokomoka omugambo mbu munnange ebyo ebyali Musalema Namakula ewa Eddie Kenzo ye muntu w'abantu ayagala abantu balina mpisa nga olaba Nyamutoro manyi alabikiddwako mu bifaananyi eby'enjawulo ng'alina ebannaddiini ng'alina abakadde alina obwana obuto kwegamba ye buli wamu wonna ajyayo mbu era munnange y'ensonga lwaki bagenda kuwangaala nnyo ne Eddie Kenzo si bigambo byange wabula nange embijja eyo ate n'enzija n'embibaleetera mbu ye Rema Namakula maama yamugamba nga Rema akola kino nga ye addamu kwematira kugamba ng'alaba Eddie Kenzo abeera nga amuzaala ye bwenkuzi Shamim ate munnange naye bw'ati bw'alabise ku mulundi gwe ogusookedde ddala okulinnya ennyonyi era nga bwenjogerera ali mu kibuga Dubai wammanga w'omulabawo so bagendedde mu VIP bannange afulufiga naye omulundi ogwasooka okulinnya ennyonyi yagendera mu VIP kati munnange onaye naye bw'atyo nga w'omulaba wali wonna tolina ky'omugamba olengera abadde abasabula nga talinnyanga ku nnyonyi n'ate kati levo ke yeeyongeddeko n'alinnya ennyonyi agenda basabula bannange tagenda kuleka kiramu kyonna nenga wamma weerira obulamu Mukama akasalawo nti Shamim mugenda ate waliwo omulala ayinza okugana bwe Mathake naye ate munnange olunaku olwaleero alabise bw'atyo bannange ekyana kirina bbiri ekyana kyo kyanywa amata wamma kugamba ne
kiwola toyina wokigaya waliwo nawe enkongerayo ate munnange Kadaama era abikoze ate mulowooza tebamuproposingidde ku kisaawe nga yakatuuka we bati bwepaba wali ku ntebe airport mwana mulezi n'amuteekako akaweta kyokka nga beerabira online guno gwe mulungi gwabwe gwe beesoose okwerabako face to face naye maama Kadaama nzaaki maze olutuuse munnange njagala onfumbiro naye akagalo n'ateekawo bwepaba ne bamuteekako empeta ne bannange kino kibeere kyakuyiga omuntu gw'otalabangako akuwaatya empeta naawe n'okkiriza sigamba nti kale yadde wali obeddeko naye eddakiika emu ng'oggyeko bino ebyokusimu bimwekubira zi video call ne mwekubira zi audio ne munyumya ne mukola ki bannange tubaliira obusente bwaffe kati ono omwami nga we mulaba nze ntunula gye mulabyemu alina okuba nga abala kasente ka Kadaama ono wanaavaawo Kadaama nga atandika akaaba bannange sente zange omusajja yazibba biki gw'okkiriza oti omusajja n'akuproposingira ku kisaawe gw'otalabangako tomanyi waabwe tomanyi muntu wa Luganda n'ombannange olw'olumu tokisusaamuko twetereezeemuko kuba onoonya n'empolereza gy'owolereza mba Kadaama n'ekubula amazima ekubula maama nawangubadde laavu naye omuntu online gw'otalabangako baamama kiki ennyo akaweta tokagaana bannange bamada ze bino ebintu bulijjo mbiraba ku social media wano twade tulinze ne bro final ng'omukyala atuuse bulijjo ndaba abaana baba wakaweta naye nga bakagaana nga simanyi oba byaddala mukwano nze bw'ojjo simanyi nti byaddala naye ekyabadde wano Kama Benz yabadde ku kamera abadde yabalungi naye nagambye nze nfudde nakankanye esimu nekankana ndooza mugiraba ne kamera terisitedde nga ndi awo nsaba kimu omwana akkiriza akaweta ku mutima nagambye kale tuyambe mukwano akaweta kakkirize wakiriko n'okasuulireyo oba tokaagala naye bannange Mukama yamaze nakikola nabadde nze kabadde kaweddemu Kama pick up services nkusuubiza mukwano gwange omulungi n'omusajja nno bannange akuproposingira ku kisaawe kyokka ate nga mwefuna online mbali temwerabangako ayina entiisa wamma ate egyakutiisamu so Kadaama mwegendereze bwenkozaako eno ewa Spice Diana ne Shiba Kalungi wamadde otalo lukyagendera ddala mu maaso era nga waliwo akatambi akongera okunnyonnyola nti Shiba Kalungi mu bayimbi bonna abakyala yakyasinza okubeera n'omutima omulungi naye lwakuba ye ebintu bye abikolera mu privacy tayagala bintu byakwemulisa omanyi waliwo abantu abalala abayamba n'ayita kamera eyagundi n'ayita TV gundi ye ewa Shiba Kalungi tebiriyo lwakuba bba abantu bamanyi mbu tayamba alina omutima omubi olw'okuba ye teyeeraga buli kintu kye kyonna kibeera mu privacy okuggyako music yekagwato Agibadi abeera ku Instagram era abeera eyo mu America yavuddeyo n'akola ekiwandiiko n'agamba nti mutuufu boosi waffe tukooye toyina nsonga lwaki ofolowinga ki omuntu atakwagala Spice Diana n'akuba emmeeza era n'ateekawo obululu wamma abaagala Queen waffe anafolowinga Spice Diana amulage nti naye takyamwetaaga bameka bonna ne bakuba obulu Shiba ne bimukwona ne bimutuuka mu matu na anafolowinga Spice Diana with immediate effect n'akipostinga ne ku stories owulidde kati ng'omuliro gukyayaka ne Spice Diana agamba nti Shiba ye yasooka okukola ki okumukyokooza kuba ye yayimba mu sipimika nti tompima na birungo kitegeera ate Shiba ya Spice ye birungo kitegeera naye ate ako kabadde kasonga katono nnyo Spice n'agenda mu studio n'afulumya oluyimba lulamba n'agamba mu Shiba fake feminist tayagaliza is a bad hearted girl okitegeera naye nga Shiba naye byakoze yadde yete siwa amataala biragako birabika faba muri close n'abantu abalala bali muri close they know she acts ebintu byakola abatayagala ki mataala nze nina sister wange ne bwakusindikira sente akugambirawo saagala kiwulira abantu walala naye abantu baba balowooza tayamba naye atulabirira ffe tuli baana ba sister owulidde kati ye Shiba akuwa ekintu n'akugamba tondabisa nze nkuwadde nga ggwe owulidde naye ffe tuba tumanyi nti tayagaliza tayamba okitegeera yes naye ng'ebintu bikyali awo ono yavuddeyo n'amuyimbira akayimba Shiba n'asirika by the way is a quiet girl sometimes asooka n'apima bwenyingira luno olutalo n'alufunamu owulidde Shiba gwe mmanyi
tabutukira bintu tabibamira okitegeera bwe tweyongerayo era nga tukyali ku nsonga zezimu eza Shiba Kalungi ne Spice Diana munange wano ye muyino ono ng'agamba Spice Diana kebere stage tayina byasobola mbu tayina byayimba ebyokuyimba ye abyesibako weesibi wamma akatambi kayina maaso wala nammwe ate mugenda mwewulirirako nga abannyonnyola era muzikiize mbasiibwire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala bannaye gwe wenawaayo akadde kaate n'ojja n'olaba biki ebifudde mu ggwanga mbu munnange Shiba Kalungi mbuye buli luyimba lwafulumya lube netubone tukola video banange temukuba Spice nyo nemwagala nnyo thank you katika mukirabe ensi yonna yabavaamu kankubuuzeyo ekibuuzo naye gwe tobaako nesiina sayidi tombuulira bwe bakubuuza abantu asiba bagamba Kampala mbu Shiba tamanyi kuyimba okitegeera naye ate omuntu omubuuza mbulire ennyimba za Shiba 5 ayinza okuwa ennyimba za Shiba 50 kozi etamanyi kuyimba n'ennyimba ze Eva zibeera wano ng'ozimanyi kozi ayimba paka lw'ozitegeera ku mpaka kati ate bano ba Spice Diana b'ennyimba ezaabwe za buvuyo okategedde ye tamanyi kuyimba natural Spice ekitone kitono yes kati Eva ye wa bubadi kyobala bayatandika manya 32 nakubawo 32 Spice Diana agenda okukola ekintu abamaze okibala kati yabadde yakamala otandika ano ne Jekirizi Mukasa mind your business okakananga akubye oluyima mind your business. This is not a coincidence. Spice Diana okuyimba kwa kutono kiraika webakubuza ennyimba za Spice wabayo n'ennyimba 30 ayinamu ennyimba ennungi ngezi ezisigadde zonna ziyitirawo mbuvuyo na kupika. Yes, manager Lodge ye muntu asinga okugulirira abantu agulirira buli wamu asobola okugula ow'ekigaali agende ng'ayimba akayimba ka Spice gyatunda emiyembe zenkubuulira ata akayimba kasirira ejjula kekayimba ka Spice kokakemimanyi obusigadde bwonna buvundu. Spice, you're not a good artist. Kyokikubuulira tomanyi kuyimba obaddewo okulaaka era kibubi Spice awadde wakasa Spice awadde owenfaana manyi owakabootongo otambulira mawulire gakugaba olina akola charity organization. Go chill down. Yes, temujja tiisatiisanga abantu kugaana abantu kwogera. Who are you guys? Lwaki eva mbeera mutiisatiisa buli aboogeddeko yemwe baani be batawogerako kimu bibiri kamera ales Spice bringing you right. Spice abadde alani cruise iPhone. Spice alabikiramu mutandise okuwaabira live naye munakiwaabira mulinga amatako byembagamba bya ddala temusobola kuyimba. Go sing. Jekirizi bavume baddeyo bayimbe ebabeera mulaga mamotoka kulaga biki kulaga mayumba gyasulamu ne manager baawe manya manager baawe ki omwala wuli yagamba mwamuvuga okumujja ejindi okumukomya nga mujja mwekwatirira mu motoka ne muleka ku kkubo ekiro. Why is everybody complaining about Spice Diana? Why? Lwaki buli omu acomplaininga ku Spice Diana? Ziza Bafana acomplaininga ku manager Lodge ne Spice Diana. Gravity omutujju yavayo n'acomplaininga ku manager Lodge ne Spice Diana. Nina Rosie ono muwala w'oku TV kati babano bajekirizi. Why is everybody complaining about you? Kitegeeza you are the problem. Yes, you don't have music. Okuba akubye ebiyimba ebiri bogus awo nga 15 bogus songs. Oti yakoba shota do me manya do me manya kasiya bulolo sibimanyi nebiyimba byayimba nakuzi kati yakubye mind your business. Go back to studio and sing. Yes, please. Okay. Go back to studio and sing.
naye buli abagambako ate mwe temuna kye mutugamba muleega embuto nammwe muleega embuto mugira okwezina ne manejawo. Yes, Spicy Diana tubamanyira kuba tusirika muli bafu nnyo ensi ebulwa n'engeri gyebawolereza ebamu abo bakuze entalo kyobula newakola concert enamba buli omu yawaana stage. Spicy yakoze stage esinga obulungi. Everybody, Spicy is another level. Which level? Which level? Tell me. Never yayimba. Buli omu yagamba Spicy yakoze concert never nange stage wagirabye. No one is talking about the performance and the songs. No one. Buli omu awaana stage ffe twalaba. Yes. Nze nkubuulira. Sheikh Hamad Kakaire ono nno nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba ye y'essimu weeri awo ate munnange byonna agenda kubanga abikumalira era gwe wenna ayagala okulanga naffe wano ku Sufia News Extra ennamba weeri awo ate ya WhatsApp munaye ng'ojja nga toogera ebisingawo omanyi bagamba yeetuukidde tanywa gata abanguse.